Keno simanyi driver wawagibukiddemu kubali waliwo wa boda abaddeko kuba piki eri side zaawo baka bagijjeewo naye nga kwegamba accident yaguddewo nakamanyako omulambo gumu Abantu basatu bafiiridde mu kabenje akagudde mu kabuga k'e Bulaga ku luguudo oludda Mityana. Emmotoka ekika kya Kanta namba UBD 714D ebadde eva e Mubende bw'etumereganye n'eya Buyonjo namba UBJ 914Y ng'enjega eno eguddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero. Evuddeyo waggulu ng'eganye okusiba. Kati bw'egaana okusiba naawe oli ddereeva osobola okimanya nti mmotoka bw'egaana okusiba nkola ntya okutaasa abantu abangi bano nsobola okuwuguka bwenti nensobola otaasa abaliwa kuba singa eyingidde muno yandisse bangi. Kante ebadde etisse ebirime eremereddwa omugoba waayo n'eyingirira eya Buyonjo ekika kya Romya okukkakkana ng'esaabadde abasuubuzi babiri abadde batundira ebbali w'oluguudo ku saabadde ku gagengo ono emwebakidde. Keno simanyi driver wawagibukiddemu kubali waliwo wa boda abaddeko kuba piki eri side zaawo baka bagijjeewo naye nga kwegamba accident yaguddewo nakamanyako omulambo gumu. Bampadde kuma motoka naye kwegamba baganda befe afidde wano mu accident naye nga ye ddereeva ye mulamu ye yagenze dda. Abatuuze abeerabiddeko n'agabwe bategeezezza nti Kanta yatandikidde ku ssundiro ly'amafuta erya Starbex okubatuukako olwo n'ejja ng'etagalira mu luguudo nga ddereeva yagibuuseemu n'alekamu be yabaddemu nabo olwo kwe kutomera eya Buyonjo gye yayuuzizza n'ereka ng'erumizza abagibaddemu. Keno n'egaana okusiba n'akubaka ampu kano baakubeka ampu kano mmotoka n'ebuuka mu bbanga netumiraka yakalala kabaddewo akabulaaka spasi naye nga kyo kyamazima ono ddereeva era avudde eri waggulu ng'emmotoka yake emulemere kubanga oluusi aba abadde yeebasi temulabidde eri waggulu ku mafuta ng'ajja azunga ng'ataka naye lwakuba nti nga bwatyo bagezi bantu tulabyeko abantu abafiiriddewo babadde babiri naye nga kisingira okuba nga oba waliwo n'omulala abadde afiiriddewo essaawa nga bwe bagamba nti amaziga ga Wantiri essanyu ly'amalembo badduukiriza eby'okuyamba abakosodde babivuddeko olwo ne batandika kwetikka birime ebibadde ku Kanta. Omu ku basuubuzi ababadde mu mmotoka eno tumusanze mu kalwaliro gy'addusiddwa okufuna obujjanjabi agamba nti emmotoka eno baagirinyidde mu bitundu by'e Mubende nga boolekera mu katale k'e Nakasero wabula bwe batuuse e Bulaga n'ekyankalana olwo ddereeva kwe kugibuukamu n'agireka ng'etambula. Emmotoka ogitomeza ng'emulemeredde n'abuukamu n'adduka nze mbadde mu maaso. Abasirikale ba poliisi y'ebidduka okuva e Buloba batuuse ne zikasiringi ne basikawo emmotoka zombi nga n'emirambo giggiddwawo ne gitwalibwa mu ggwanika e Mulago. Annette Namatovu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV.